champion good muyaganyi scholarship ani yagamba nti buli muntu ayagala kusomera mu masomero kusoma n'abaana babagagga abamu ebintu bemwegomba tefukufe bya bulijjo bubagamba nti buli asoma n'omwana w'omugagga yabeera ki bana abagagga bameka batwaye bano nga bali ebisiyaga nga n'okuvaako baavaako nga bana nakibeekoledde gowooza baana babagagga nga tamanyi watajju mmere ofumba bulemye bwayanga bwalema kubanga mwana wa mugagga wa kitalo nnyo gwana agambe nti tali okay please ebintu ebimu mubisusanga naye nga tolowooza nti gwe kyoyagala n'omulala kyagenda okwagala mu bulamu waffe mulimu ekintu kye bata choice ne Bible yogera ku choice era abantu bangi abagobera Yuda Taddewo bamugoberera abagobera Falaawo bamugoberera Moses yatuuka ekisaana n'agamba Falaawo nti Falaawo kale mpaako abakazi n'abaana Falaawo yagaana namugamba mpa abakazi n'abaana ngende nkulekera abasajja bano abaddu Falaawo yagaana Moses bwe yaddayo n'ayogera ne Katonda kanamugamba kati bonna batwale namugamba nti genda osale embuzi n'ente endiga zonna osiga omusaayi ku nnyumba zammwe kumusula ku nzigi kufa agenda kuyita omwana wa Falaawo mwe yafiira naye nga yamugambye nti mpa abaana n'abakazi ngende buli muntu aba ne choice oli waddembe okugobera choice ejo ogoberedde n'agoberedde endala muleke togenda kwogereza muntu kukwegattako ng'omukuba propaganda tolina muntu kwogenda kwogereza kwegattako ng'ovuma muvume tolina muntu kwogenda kwogereza kwegatteko ng'ovuma owuwe ate kalo tasobola kubawa mukisa nga muvuma president waliko Museveni teyamala kuvuma gundi yaliko okumuggyako ngotosobola kubabuuza lwaki Museveni yaludde mu buyinza bw'atyo tolaba nga alina ekyenjawulo President Museveni alina ebintu bisatu oba bina ebimufuula ow'enjawulo alina persistence consistency alina confidence alina ideology oye Museveni gwe nkunyonnyola Museveni alina ebintu bina ebimufuula ow'enjawulo ku lukalu lw'ensi yonna alemera ku nsonga ate bw'ademera kale agiggusa fe muzeeyi yambuuza nga ekigambo ekigamba nti Abaganda bagamba addiŋŋana amawolu lwaki ekigambo ekyo bakyogera addiŋŋana yatubuuza nga ekigambo ekyo buli kaseera nga kitubuuza addiŋŋana amawolu alina consistency persistence confidence muye nganze bwondaba nze nekkiririzaamu kuba nze yenze ze sigenda kubeera gwe nze I don't care oba njogera oluzungu olufu I never mind gwoli waddembe okunsekerera n'enkuba embako omuzungu n'onsekerera amwayo omuzungu no we're laughing munjogedde embogo nekikusesa nakubye embogo mu luzungu nze atali muzungu kati ate wenkuba embogo mu Luganda lwaki toseka nga nkubye embogo mu Luganda omuzungu ajja nakuba embogo ne mukikuliriza ne muwaana ekyo ne mukitimba me I don't care because nze siri muzungu teruli kyako ku macha kubanga obubanaje budde bwange obujaja n'obujaja tewali bazungu tebuligenda kusa ku macha de njogera oluzungu nga nfuwa lufuwe mfuko muzungu never lwaki oseka nga nkube embogo mu luzungu wai tunulya networking yange social capital wange networking yange bendi nabo bonna bayigize basoma webuze lwaki nze ndi nabo why not you Sudiri gogoyo gomba nze njogera naye mu lulimi lwange olufuna ntegeera Rajivu njogera naye mu broken English nantegeera kati gwe lunkupe muneka mukukulumo mutunulanga obujonjo bw'ennyuma n'oseka n'obologa n'oyatika n'otandika okuba ebibajjagala bye MP ne kuyitamu fulufiga yogera luzungu lufu omwabuzi wa Museveni yanonda manyi baba katika mbabuli ndo temwakitegera baba atulonda Museveni bwakulonda era kino kye kiruma mirundi junior munnange Museveni yannondera nsasulwa baba nonda bantu mabuyigize bwange bonna okuva ne boba wakola wasoma P1 baby kira asawera bobo parliament ebwagala era mwabira mu parliament ngabuza mama nachobe nkubuzaako kubanga nkwagala nnyo nkwagala ne byotamanyi nkwagala bitasangika ya January I love you so much Aunt Jane nkwagala nnyo Jane waleche controller nkwagala nnyo munnange bansaba empapula zonna noba wabbanko ku kukyalo noba wayendako bakimanya mulaka temanyi batasa chuta ya State House nze ndi under State House. That's why office yangu jiraba nga weri mubuze z'abalala naye neyogerako nganze parliament yeggwange mmanyi nganze
etula ne negotiate ga kufulu figa no sigala ngo chanja samirako no sigala nga nchaku muntu nga wesasoma nga parliament namba ye gwange twale gwange yogerako munkwasa nena kumweba masikini mbasekera nemba tunulya kubaka katonda babeerabira mu bikunta babe yogera mu Yesaya gamanta abo mukono gwa Mukama tegusobodde so no kuyinza ne gutayinza no kutukwe no kulya ne kutawulira na yo butali butukirivu amwe bwa kwese kisa kya katonda obutali butukirivu bwamwe bubawude ne katonda wammwe obutali butukirivu bwamwe bubawude ne katonda tirabo mukono gwa Mukama teguyimpa wadde so no kuyinza ne gutayinza no kutukwa no kulya ne Yesaya kiri mu Yesaya no kulya ne kutawulira njaganye musumamire nkutumiddeko omusumamire nkutumiddeko tumina ku musumba Susan Makula bujingo muwomya no musumba Lozas bujingo mbagala nnyo omusumba Nabi Samuel Kakande mwagala ebitenkanika Nabi Samuel Kakande wa synagogue mwagala ne yotamanyi no musumba Bugembe mwagala nnyo era mu respectinga na yo butali butukirivu mwe bubawude ne katonda wammwe bubawude ne katonda obutali butukirivu Diro itula kawo ne webuulira no fumitiza mu mutima gwo no gamba kino kisoboka tukole bintu bingi abantu balina another life after social media gonda bida ku social media no yagala nontwala nga boyagala but si enzo oyo this presidential advisor senior presidential advisor tebalonda kironde Ejo kiba kisa kya katonda kitibwa kya Mukama nzo kubera nga ni mwabuzi wa president kineta kisakola president buli kaseera manyi bakola report manyi bwe reportinga yoyo full figure kweyogerako manyi baito kwabula president nina kukola ki era kwabula kwa Museveni muwabula antya sigama nti ndabe bulola president to muwabulo mu ogena muwabula mukwano mulaka obuzi tamanyi nti tamanyi lwaki tewewala obutamanya ekiri waggulu kyewa obutamanya kwe kubeera nga tomanyi ali otakiza nti tomanyi ekyo busirusiru ekiri waggulu obusirusiru kyekyo kubeera omusirusiru otamanya nti oli musirusiru nakugamba nti obwongo obufu bulinga leeta 0 nowegigatako esigala ekola 0 please wake up wasoma oyina ebitafulufiga omusinga ki onsinga connection onsinga networking onsinga ki yes oluzungu olwogera lukuyamba ki lukutera emmere ku suwani obanza olulwanga oluli blocked olutera emmere ku suwani gwe yasoma nnyo tunoonye Museveni president w'eggwanga tusimbule tusohasa okwo mufuna tunoonye babilioni ab'eggwanga bataikuni kugwe yasoma nnyo ayogera oluzungu olungi nawe tutwere ku reception tulaba abasookako tunoonye prime minister tunoonye speaker kuze nawe oluzungu olungi ani njogera ku basookerwako mu ggwanga tunoonye vice president abe batandikirwako tuve tunonye jeno mbadi tunonya kulira amaje tunonye jeno birungi oba tunonya kulya semwai gwe yasoma tusimbule amusokako ekyo kitawanya mirundi junior yali amanyimbo agenda funa office yali amanyi nti AI ino oluzungu lungi ate fulufigo musirusiru bwe bagimuweredde mungu nange siwe biba ebyakatonda Bible gante byakatonda bireke byakatonda byakaisari byakaisari omukisa gw'omuntu kyakyo kibasumba ku alien skin newe munamukuba ne mukunama newe munakola mutete mugenda kusula alien skin kyo haramu kyakyo kitawanyo n'omukazi ayita motivational speaker tunulanga akakokolo omumo yabigira omukazi yampalana omukazi namma from nowhere for nothing nagamba nti nkubi omwana we avudde yaga nti nkubi Doni Asia ageze ku poso ngalete obujuzi tabulina neye kabe buzigo bw'ekirogo bebe sibe bintu mbulago nga babamenye beba kola bati Bible ganti mulebera kubikola byabwe ekibi kiba kibi naye kakazi goli kabi n'omutima gwo mubi ne ka face ko kabi omuntu nyanga kataba kenkali Mukama bakukolimya nnyoko nakutulira yakunyampira ekizi bannange lukazi goli rubi abasajja bakula bawumbe ennyuma wekwa nakwana buntu obwojoro wono nozala kana nokasira abantu 15 wakabasira mu kamera ngensi yonna eraba video go waje kwa nogitekayo abuli mulaso walumuwa gundi no ukazo kapano olumuwa nalabo olusiba obane sebale mwale wa genosale buli muntu ngolo mutunga video nojiwanikayo gweke nyini ogenda kuchegana
onumiza mbu nakuliye wakitawo nze naberako wachi wewa nze nali mbaddeko wachi kofiira nze Jennifer nze nakanguubi nze bannange kibi kiba kibiruka zigeta kama kubeera lubi ku face naye Katonda akuntedde buli muntu buli mulimu n'empeera Bible egamba nti bagati ya mukago nyirirwa musanvu Katonda taseka kwanga buli muntu kyasiga kyali kungula lukazi gwe okungudde nolimba abantu tulifumba alo baddeko n'omusajja gwe manyi waswana omusajja gwe ezembe zikulinga mbayiza mago wenna olinga kikute bigere olinga akala kalemedde ku suwani olinga amaziga akalo osobola okuba n'omusajja gwe gwatunanga amaziga akalo konna kawunya akamwa kawunya emmindi kalina n'ebibbo mwe bakafukamira mbu nina abalongo ani yakugamba nti emmese ziba nnongo kantu gwe mukama nakukwasa mukama ne Katonda kunsasulidde katunulanga obuyuki mukama akunsasulidde banne Katonda tali yanguzi weyazika n'engoye wajjange ewange noyenjera n'olinya kalina yange n'olinya amadaala ne kanyampira mu ntebe zange ez'ebbeeyi ne katala mu firiji tekayina mpisa otuka mu nyumba nga kayingira mu firiji kayingira mu duno gwe rumpe nontuka munana ruto bannanga kantu gwe eza Doniasio jazisesema engoye za Asiya yazijja Saudi ojja kuzimuwa ezaffe watwala twasirika aitu nayogera mu naffe bavuma neza Doniasio jazisesema the motivational speaker Katonda sasula kawumpu mbuyembo kategeka ebivulu mbumuje musike obusolo musike ebyoya mbwe byeko gwatazino sikazani nze simanyi kumala lwaki abantu bennaku zino befudde basenga senga eddanga senga abera senga ina kubeera muganda wa kitaawo senga ina kuwa wa kikaacho ya ina kubulira ebigambo bikujja ku lujjango ogenda ebigambo bisemba yabeera senga asengeka ensonga naye sawa yaleo nalabe n'ono mwana yali wasebatta eyayimba ngo yajja omuliro naye mbukati naye senga nejjasi senga bannange ate buli bakadonkamu kati basenga buli omusenga ndoza babesa amagomesi ono no yene gomesi tajirina nabatajesibangako buli omusenga senga ali supposed kubeera muganda wa kitaawo era ekigambo senga kiva musinga teyali musajja singa yali musajja yandibadde taata singa yali musajja gulate mbwa yange ebogola nnyo naawe singa yali musajja yandibadde taata naye senga mukazi that's why yesenga asengeka ensonga senga yakutwala ne omusajja n'alaba omusajja n'amukugaba bwati nebino ebinyomo bino ebiwugulwa bibika abafu bino ebiwugulwa birimbalimba abantu ebiwojjolo ebiwemmeneku bebe nyini byadiba tebirina busolo bwaziba bonna bwazika temanyi nayo beekolokota mwana mwajjula ekkoli okumateko lyabadda mu maaso muwunya ensu muwunya akamambo basenga buli afuna ka page senga be batunda eddagala y'amazzi simanyi batunda ebitiko simanyi abakazi ne bawunya ennyuma abakazi bali mu akedi bawunya banywedde ebitiko bonna batondula balina paadi emabega batonyolokoka bati banywa ebintu ebyabavunza obusolo galaliye miskini nze nsooga naye tankwenangana ku simu simanyi na namba naye mwagala kuba mmanyi obulamu bwa ghetto manyi kyayitamu naye kinnuma nnyo omuntu okukuwavaayo nakwatala ensikini n'omugamba mbu yalya n'omukuba w'okutakalyayo yonna kubanga mukikoza abantu bangi abantu bafiiriddwa bizinensi abantu bafiiriddwa emikwano abantu tebakyasobola kweyamba balala obwongo bwayiika totally mentally obwongo bwasesetuka lwa bigambo omanyi olulimi lutonzi ekigambo kikola embeera n'olubereberye bayibuli kyali nga kigambo bayibuli Katonda yagamba nga bugambi nti wano wabeerewo kino wano wabeerewo olukalu lwawukana ne kino kigambo kikola embeera era bayibuli eyogera mu lubereberye eyogera ku munaala abasajja bano bali okutonda eggulu n'ensi yaddayo okuwummula n'abalekera buli kintu n'abawa ensi n'omujjulo gwayo ne bwe yali waggulu abasajja baatuuka okumanya abantu balina obujja era nze abantu abalinako obujja sibanenya lwakuba munange nze siwe nali nga ndi bubi era nze we nali obubi nali mulungi kibula Katonda yambulensinga naye olubereberye bayibuli eyogera ku munaala abasajja bazimba omunaala bagende balumbe Katonda waggulu Katonda ka wansi natunulira abasajja omunaala gwe bazimba ogenda omusokoolayo nga kasajja gula kyoli waggulu eyo wayita ki n'abatunulira nga bakozesa amaanyi ne sipiidi y'amaanyi nnyo n'abayiwamu ennimi n'abatabulatabula kati obujja bwava dda si byakakati weebuuze lwaki Katonda atuwa omwana Yesu omuto nga ba Abulahamu baaliwo ba Solomoni baaliwo
ba Moses baaliwo lwaki batuwa ba Daudi baaliwo obakabaka wa Daudi Bible bwogerako bwaliwo lwaki Katonda yakwata omwana omuto Yesu Kristo natugamba nti tewali alijja gende okujjako nga muyise mwoyo omwana wange yekka n'abagamba nti musabenga kye mwetaaga kyonna mujja kukifunanga nga mukisaba mu linnya lya mwana wange Yesu Kristo oza yali musiru Katonda yatonda eggulu n'ensi abaana baba Daudi tebaaliwo Solomon yalina obwakabaka teyaliwo sobera mugezigezi ng'obwana bw'emisota Bible yogera ku free wise man basobola okutegeera Yesu ng'azaaliddwa bagoberere munyenye the free wise man naye abantu abasirusiru tebategeera Yesu nti azaaliddwa newankubadde ku kyalo kiko yazaalibwa tebasobola kutegeera nti Yesu yazaaliddwa naye free wise man bategeera nti Yesu azaaliddwa bagoberere munyenye okiwulira so mubeere bagezigezi beera sharp buli kaseera beera creative beera buli kaseera ng'obeera mu position eggattako abantu mulwana obutalo obutabagasa waliwo entalo abantu ze balwana waliwo entalo manye entalo za mirundi mingi tulina entalo ze bayita in the man battle eziri silent in the man battles ezentalo omuntu olabira olutalo kati mulaba olutalo lwa Ssemujju Nganda nfudde lwasooka kubeera mu in the man battle lwali silent we lwatuukira okuviirayo lujje ku mmeeza Ssemujju ayogera ebigambo ebyo nga luli lwe balwanye lunuubudde emitima giriko n'omusaayi in the man battles abantu balina entalo zaabwe ezimala abantu balina entalo ze balwana ebizibu byabwe nokera gwe ng'olwana full figure can you imagine sikumanyi sikulabangako sikumitingangako tokimanyi nakimanya nti one time ogenda kunetaaga onwanira ki musajja agamba nti tokkirizibwa tolina muntu gwogenda kukuba wano tokkirizibwa wadde okutisatiisa omuntu tokkirizibwa wadde okunkangakanga nokera ku makya notandika okulwana full figure ndaba kino ekikazi ekyebinnya ekyaguba ensi yakwatira eyo bwe kyagala okuvaayo nga kireegaaga mwagabi kikazi gwe nkulinze ku ground mpozi tolidde Uganda pozi odde nga nfudde naye nawulidde nga nfudde fayiro yo yasamye bweti tolimpona nze no siwoneka mbuuza bendi nabo mu kkooti buuza bendi nabo mu kkooti mbalakidde nabasiba enkalu bali bati naye mbalakidde buli kintu bakikoze siwoneka ndi muzibu ate wensimbula mba nsimbudde nze nina confidence munze nekkiriza amate manyi kyenjagala ekyo nkyebaliza Katonda I have a confidence so mulekerawo okulwanalwana obutalotalo nolaba ali enisikini yenunula mutunulire nga bwali emmotoka byabadde avuga musajja batujja abadde ali mubatunye gye bali kati kino Kigaddafi kirowooza mbu kyafunye amaanyi mbu kyakitalo ndaba kibolooga kivaayo ne kyogera kirowooza mbu kikati kisereebu bannange naye guno ogukwasigwa abakazi ogwe South Africa guli ku Honorable Nsereko Nsereko gwavuma omanyi Nsereko gwavuma gwe okimanyi nti bw'ayagala kukimala naye gy'oli akimalirayo Nsereko gwoliko ovuma Nsereko ovuma wakyo kutuka mubaka wa Parliament mulamba wa Kampala Central aina capacity kukwatira mumuvuma abantu mwelabira nti no omubaka aina ne capacity kukwata ne bakuzza wano mwafuna no Museveni atanyiga asonyiwa ne sale musale mumulaza kalasobola kubazza wano kipato bakikute naye kirayika kigenda kinatera okutuuka wano nerumbuye wande wa time bagenda kukwata gwa ERS man mubye banna Uganda mubabyeko sente mpya n'enkadde mwotedde abaana okunyiga n'okusaawa eggwanga lyabwe omwana omujja n'omugamba jangu ettake waliyo omulimu bwe kuti otuukayo ng'omuganda yagala emitwalo gya dola simanyi mukaaga nga ntandika ate okutunda n'ebintu talina kiddako talina ki bannayuganda bennyini mubye bannayuganda ate bannayuganda bali e Dubai ate be babba bannayuganda abanoonya emirimu n'olimbalimba omwana wabe n'omutwala e Dubai nti waliyo omulimu muzima ng'okimanyi teri mulimu wabula nga ku miliyoni zo nnya obadde oyagalako emitwalo aga bannanga omuntu omubi akuttira akakadde wa mitwalo 2 mugerere abantu abo teri yalumira nga tana kigendererwa omuntu omubi akuttira obukadde 10 lwa mitwalo 3 nga gyabadde ayagala ne mutwala bana mu bed space
Natunulira ngoyo mwala asaka mmanyiza kakawala sikaagala. Kuba akawala ako kayagala kummanyiiraako. Natunulira ng'oluwala olwo nga ndaba luweddewo. Terulina kiddako lwegumya luli e Dubai lulemeddeyo. Waliwo omufuka gwe njogera naye simanyi na linnya. Ne mugala kyogamba olwo ne lukomawo. Muwala mugezigeza asobola okudda ku gulawundi. N'atatenkanya embeera. Mugamba dde Uganda. Okuswala n'okufa waakiri oswala n'otafa. Tewala tagaana kuswala ko banja balemereddwa buli muntu yabino bintu byakugezaako. Ngamba asakama akomewo Uganda. Uganda waliyo emirimu. Nena ndiko kwogera nga airport pika nenjogereze emmotoka biki omwana aze onagula emmotoka ye. Yeekolera alyoke n'okugejja ageze. Nene mutwala abana babendinga mubabba. N'otwala omwana ng'okimanyi teri mulimu ettake. Naawe kennyini kifere gwe toyina mulimu. Okerako bifuji by'abantu oyamba sapota mu ya bulu. Mbidde yajja okukwata. Wakana oba mbidde teyajja okukwata. Onalebo mbidde. Yakutukako ng'oli zoliga. Bannange mbidde yakutukako n'ate n'akaaba maziga yakwolekera ne ssente. Mbidde lawyer mulamba. Teyakunona. Onalebo mbidde gaana. Wadda muno okwogera kunyera mbidde nakati walozema okwogera ku mbidde. Osaana okumanyira mbidde gwe. Mumanyira balala nawe osobola okumanyira omunyarwanda mbidde. Teyakunona. Onatandika okuvunnama. Ng'olyawo kifodongo kizoli kivedevede. Kiwunya kikulukuta kiringa ebigagu kiddeno kiddero. Kiringa ebiboogo. Yatunulya ekisajja n'agamba kino kye nnonye. Nja nakuswala nze omubaka omulamba. N'alinya nadda. Mbidde. Olimbalimba bano dda mu kamera kuba afuna ekisimu kye watunuzaamu. No, kalanda to kati nze kye mmanyi agenda bagamba. Ntandise bwe nti. Oyo Shiba state agent. Teri mulalugo bateka ku nnyonyi. Kati oyo omulaba oyo state agent. Era kigambibwa nti babadde mu kata batambusa obutwa bwe bati. Bwa alatero kyogera. Tunula. Lumbuye. Agenda baga ntandise bwe nti. Kati wagenda kubera kawanvumu. Kandi kijawo ekiti. Ngere kintu ekyayika Windows. Bannango olulimi lw'omulimba Bible egamba nti olulimi lw'omulimba terulaba mukisa. Lumbu yolimi otulidaba mukisa. Lumbu yokoze kisoboka kyonna government ekuyite kuwe sente. Lumbu yokoze kisoboka okukola ngo ine kitongole kiwenyigamu. Olinka katabani ka mirundi. Olingo no mwana atonya ekibada mu kamwa. Ono yefulo mwana w'omulala ayogera atonya. N'ekyamutonyesa no kikulu ekyamukulukusa ekibada mu kamwa. Abakazi bakulukuta nyuma gokulukuta mu kamwa. Bw'okuba kisa waji mukubotewo muyira lubatu lulamba mu omuntu wotonyera ng'oyogera ate woba oyasami. Ho! Abakwagala bayina ennaku. Ndowooza omuyira kibobe. Bimwaki nno byokomba biri embizi. Bannanga abakazi tulina ennaku. Otonya n'ebimwa by'obutika mu kamwa n'ojjusa n'ogamba. Nze mugenda te kunvuma kimugenda kunvuma malibu. Yes, nina amalibu gange nafuna accident. Amanyo sinnagateekamu. Ate mwine ekya kimugenda okunvuma. Temuyina kubanga nze ni mukazi mulungi nina akazigo. Nina amanyo gange malungi naye nafuna accident ne gavaamu. Era mubiche munvuma kyokka. Mwine kyaje mugenda okumba. Mwina ekipya. Kubanga byemunjogerako byaggwayo. Byemwampayiza byaggwayo nina confidence nekkiririzamu na confidence. Temwe kye mugenda kunvuma. Mwabinvuma vuma ne migwayo ne mumpatikangako obulano obulinga eminyira ne mbalagako. Ate nyina kasuula eddalu. Nyamala kasuula eddalu kayite tembo. Musagira ku bantu. Kati ninze kana akembirize bbiri kano. Ako kasajja gwe ndiba nkyali mwana wali bera awunya. Ne bwali fumbirwa ali munye kiwunyo. Siri kuleka mirembe. Siri kuleka mirembe. Gomubi wabo edisati munyonyi. Ensi ne bweri kiwuka. Kuba yo project wagikola n'ogifuna mu sente n'ogizimba mu kipeji na kati kyotambulirako. Kubanga gwe n'otutta amanya gaffe n'otulekako obulumi ku mitima n'otulekera damages silikusonyiwa. Ekyo nkikugamba za siri Yesu. Abasonyiwa musonyiwe. Naye kasajja gwe silikusonyiwa. Kakalaamu silikusonyiwa. Sine bweri kyuka. Ensi ne bweri kyuka yevunika bweti. Okujjako nga nfudde ate ne wendiva mu nsi. Omuzimu gwange gulisigala guliruma. Guliruma. Tulabanga muno yawangangusana ne kama Uganda. Gwogenda kubanga amasanganzira. No mwana wo kubanga naye wakwata ku mwana wange. Kikambo kigenda kikambwe. Wakwata ku mwana wange nango wuwo.